Enzikiriza za Kristo ez'enjawulo enkyaleero ziteesiteese okusabira nnyinimu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II n'okumwebalizaako omutonzi amukuumye n'aweza emyaka 31 ng'alamula ensi ye. Akeeterekerero k'amaanyi mu masinzizo ag'enjawulo wonna mu bwakaka bwa Buganda. Abagoberezi ba Kristo e Buddu w'owulira bino emikolo banaatera okugiggyako akawuwo era baminisita ba Ssaabasajja bagenda okukiikirira obwakabaka bwa Buganda bamaze okutuuka e Buddu. Omusasi waffe Thompson Kayinja katuwa ebisingawo. Ebikumi n'ebikumi by'abakristu okuva wonna mu ssaza ly'ekereziya ery'e Masaka wawulira bino nga batandise okutuuka wano ku ekereziya y'ekifo ky'embirizi mu ddinale y'ekyazanga okuza olunaku lwa ddinale eno ng'era wano we wategekeddwa okusaba okutongola okw'essaza ly'e Masaka okusabira Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda olw'okutuuka ku matikkira ge ag'omulundi ogwa-31 ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Okusaba kuno kugenda kukulemberwamu omwepisikoopi w'essaza ly'e Masaka kitaffe mu Katonda Serverus Jumba era nga minisita wa Ssaabasajja wa kabineti olukiiko abagenyi era avunaanyizibwa ku nsonga z'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba y'agenda okukiikirira obwakabaka bwa Buganda mu kusaba kuno era agenda okusoma obubaka bwa Katikkiro obw'amatikkira. Father Mukalazi George William nga ye ssentebe w'enteekateeka z'omukolo gwa leero ayogeddeko ne CBS enkya ya leero n'akoola abakristu bonna mu ssaza ly'e Masaka naddala aba ddinale y'ekyazanga okujja abangi ku lunaku lwa ddinale okwaniriza omusumba ate era n'okusabira empalabwa nga misa egenda kutandika ku ssaawa 4 ez'enkya ya leero. Wenjogerera ng'enteekateeka zonna zaawedde dda ate okwaniriza kitaffe omwepisikoopi ow'essaza lino ery'e Masaka Right Reverend Serverus Jumba agenda otukulemberamu olwaleero mu kitambiro ky'emmisa essaawa 4 zennyini katukuza olunaku lwaffe olwa ddinale yaffe ey'ekyazanga omuli Busibo Parish, Mbiriizi ate ne Kyazanga Parish. Era mu ngeri ey'enjawulo olwaleero ng'essaza tugenda kusabira Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II nga tujjukira amatikkira ge aga-31. Bakoola mwenna abantu ba Katonda okwetoloola ddinale yaffe ate n'essaza lyaffe ery'e Masaka okutwaliza awamu okujja okwetaba mu ntujja eno olunaku luno olwaleero nga wenjogerera essaawa zino agenda okuwera essaawa 4 ng'ekitambiro ky'emmisa kitandise era mbakoola okujja mu bungi twanirize omwepisikoopi waffe ow'essaza ly'e Masaka ate era tusabire ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayongere ate okulamula Obuganda. Y'omu lutikko y'omutukuvu Pawulo e Kako nga wano wategekeddwa okusaba okutongola okw'abakristaayo omulabirizi wa West Buganda nga basabira Ssaabasajja omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale akubiriza abakristaayo okujja abangi e Kako mu kusinza kuno n'okusabira Ssaabasajja era nga waliwo minisita wa Ssaabasajja atumiddwa okutuusa obubaka bwa Katikkiro obw'amatikkira. Mpita abakristaayo n'abantu ba Katonda abalala bonna mu bulabizi bwa West Buganda abayinza okujja mu lutikko ya Pawulo Mutukuvu e Kako mujje mutwegatteko mu kusaba okw'essaawa 4. Ssaalongo Thompson Kayinja ku lwa CBS wano ku ekereziya y'ekifo ky'embiriizi mu ssaza ly'e Masaka. Mu buufu bwe bumu omusasi waffe Nsubuga Muzaffar akedde ku lutikko e Kako era akatubulira ebifaayo. Omulungi awuliriza wano ku kasozi lutikko akeekako okusinza kusuubira okutandika ku ssaawa 4 era ng'omulabirizi wa West Buganda Bishop Henry Katumba Tamale yagenda okukulemberamu. Mu kiseera kino bannabuddu basanyufu bya nsusso olw'okusabira n'okwebaza omutonzi olwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II okuweza emyaka 31 ng'ali ku nnamulondo alamula Obuganda. Vika owalutikko eno ey'e Kako Reverend Mwesigwa Emmanuel Mubiru ategeeza nti mu kiseera kino bali mu ssanyu jjereere era balinze essaawa yokka ziwere 4 basobole okubanga beetaba mu kusinza. Tuli basanyufu nnyo nnyini ddala ku lunaku luno olukulu nga tuzze okusabira okwebaza baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II. Obuganda bubuze essanyu era n'ekkanisa Kristo naye buze essanyu. Tweteeseteese era tuli beesiimu nnyo era wano okusinza mu lutikko kugenda kutandika ku ssaawa 4 era tusuubira
abagenyi abakulu ennyo okuva ebulange Mengo okujja okwetaba mu kusinza kuno okwokwebaza Katonda. Era mukadde waffe omulabizi w'obulabizi buno Right Reverend Henry Katumba Tamale yagenda okukulembera okusinza kuno. N'olwekyo nkubiriza abantu bonna, abakristaayo bonna, abantu ba Katonda bonna, enzikiriza zonna, ffenna okwegattira awamu nga twebaza Katonda olw'omukisa guno ogutuweereddwa. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Ng'obwakabaka wano ku Lutikko Ekako bugenda kukiikirirwa Oweekitiibwa David Mpanga. Ebisingawo tujja kuba tubibatuusaako mawulire gaffe nga bwe ganaddirira. Nze Nsubuga Muzaffalu ku lwa CBS Radio y'Obujjajja ndi wano Ekako mu kibuga Masaka. Webale omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu. Mu mbeera y'emu eyo Abekeresia Orthodox nabo bakedde mu misa ey'okusabira Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II n'okumwebalizaako omutonzi amukuumye n'amuwa obulamu n'alamula bulungi Obuganda. Ssaabasumba wa Orthodox mu ggwanga Metropolitan Euronymous Muzeeyi yalagidde amasinzizo gonna ag'enzikiriza eno olwaleero okuluwaayo nga basabira Nnamunswa Katonda amwongere amaanyi ag'okukulembera abantu be. Okusaba okukulu okuteekeddwa ku Ekeresia ya St. Nicholas Namuŋŋoona era Ssaabasumba wa Orthodox mu ggwanga Metropolitan Euronymous Muzeeyi yagenda okukulemberamu. Ssaabakristu wa Lutikko Namuŋŋoona Nsubuga Erias agambye nti kyattendo nnyo era kya kitiibwa okufiisangawo akadde eddiini zonna mu ggwanga okusabira Ssekkesa olw'ebirungi akafunya byakoledde ensi ye naddala okugatta abantu b'amawanga gonna wano mu Uganda. Tuli mu nteekateeka ez'okujjukira amatikira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ng'ali ku ntebe y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Nkubiriza abakristito mwenna gye muli mwanguweeko mujje tusobole okusinza nga tugulumiza Katonda okubeera nga atukuumidde Ssaabasajja Kabaka ng'ali ku ntebe y'abajjajjaabe alamula. Mu ngeri emu akinoganyiza nti buli bawulira eddoboozi lya Kabaka ng'akubiriza abantu be obutasosola mu bantu be kibawa essuubi n'okubazaamu amaanyi. Buganda emanyiddwa ng'eggwanga eritasosola mu bantu wadde okusosola mu nzikiriza z'eddiini, mu byobufuzi n'ebintu ebirala. Entegeka eyo tujja kugenda nayo mu maaso naddala eri abo bonna abategese okuwa n'okussa ekitiibwa mu byobuwangwa bwaffe n'ensalo z'Obwakabaka bwa Buganda. Agundegunde Masomoji. Bannabusiro beegasse ku Buganda bwonna okuyozaayoza nnyinensi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II olw'okutuuka ku kkula ery'emyaka 31 ng'atudde ku Namulondo alamula ensi ye. Akulira ebyobulamu mu ssaza Busiro Dr. Nicholas Mugagga yeeyanzizza nnyo omutereggo olw'amaanyi g'atadde mu kutumbula ebyobulamu bw'abantu be mu myaka 31 ng'alamula Obuganda omuli n'okubazimbira eddwaliro. Yenze Dr. Nicholas Mugagga yenze akulira ekitongere ky'ebyobulamu mu ssaza Busiro. Tuli basanyufu nnyo ng'essaza n'Obuganda bonna nti Katonda atukuumidde Ssaabasajja Kabaka waffe ng'ali mulamu era nga yamukomezawo ng'ali bulungi. Tumwagaliza era tumusabira obulamu obulungi era tumuyozayoza era tumwagaliza amatikkira ge ag'emirembe n'essanyu ng'atudde ku Namilondo z'abajjajjaabe ng'alamula Obuganda. Fenga ab'e Busiro tuli basanyufu nnyo nti Ssaabasajja Kabaka watuzimbidde eddwaliro ery'ensangi erigenda okujjanjaba abantu bo era awo nno nkubira Obuganda bonna n'abantu bonna ababeera mu Buganda okwongera okusabira Kabaka waffe. Mu ngeri emu ssentebe wa ggombolola ya Myuka Wakiso Engineer Ssemujju Mwanje abuganya essanyu ne yeeyanza nnyo omuteregga n'omutonzi olw'okumukuuma n'amuyozaayoza olw'okudda ku butaka okulamula abantu be. Yeeyanzizza nnyo Omutanda olw'okutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza n'okulafuba n'okulaba nti abantu be babeera bulungi.
Namugereka tumwebaza era tufukamidde ku maviivi okumutendereza okulaba nga tuli naawe owuluguma mu nsi yo Buganda wonno nga ffe abaamumyuka Wakiso mu bukulembeze bwaffe buno twegasse wamu nga tuyikuyozaayoza ssebo okulaba ddala nti namunswa mwoli olamula. Awo nkubiza ne bakulembeze bannange aba gavumenti ez'ebitundu n'abakulembeze ab'enzikiriza zonna twongere okuwagira n'okusabira kitaffe Ssaabasajja n'atalinya mu kateebe Mpologoma Sekesa Cuucu Lugaba ayongere okumutukuumira wangaala Ssaabasajja. Mu buufu bumu abavubuka abali mu bifo ebyobukulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi beeyanziza nnyo nnyinimu olw'okusiima omulembe gwe n'akwasa abavubuka nkibayambye nnyo okwekkiriza mu myaka gino 31 ng'atudde ku Namulondo. Omusasi waffe Mbaraka Ssebufu Junior abaddeyo. Amyuka omubaka wa gavumenti e Bukomansimbi Salon Kalema Fred Paxi nga y'omu ku bavubuka abali mu bifo ebinene ebyobukulembeze oyo n'abavubuka banne abalala beeyanziza nnyinimu Ssaabasajja Kabaka nti okusiima omulembe gwe guno n'agukwasa abavubuka ekyayongera abalala okubakkiririzaamu era nti nabo bafubye okulaba nga tebaswaza mpologoma. Mu buufu bwe bumu era twagala okuwozaayoza Ssaabasajja Kabaka okusookera ddala okutukwasa omulembe guno ng'abavubuka. Ekyokubiri tumuyozaayoza okutuuka kukula er'emyaka 31 ng'ali ku Namulondo alamula ey'abajjajjaabe. Salon Kalema Fred Paxi kossa omubaka wa Bukomansimbi South Salongo Geoffrey Kayemba Solo, Ssekigudde Alex Ngoyo naye muvubuka naye mmeeya wa Kagologolo Town Council, Serwadda Swali Kingoyo muvubuka akola egy'amawulire, Walugembe Jime n'abalala bwe batyo bakunze bavubuka bannaabwe nti okuteeka ebiragiro bya nnyinimu Ssaabasajja Kabaka byazzaawa emyaka gino 31 mu nkola kubanga omulembe gwe yagukwasa bavubuka ng'era be balina okuzza Buganda ku ntikko. Ebimu ku biragiro bya Kabaka byazzaawa mu myaka gino 31 abavubuka ku basimbye essira kuliko eky'okukola ennyo naddala mmwanyi terimba nga balima emmwanyi, okwewala endwadde naddala mukenenya n'ebiragiro ebirala. Abavubuka mwenna gye muli ku mulembe guno Ssaabasajja gwe yatukwasa twagala okwongerera okubakunga nga bakulembeze bammwe mu kitundu kino ekyaffe ekya Buganda ne Uganda yonna okubaako ne bye tukola eby'enjawulo ebigenda okuggyayo obulungi ekifaananyi eky'okuba nti Ssaabasajja Kabaka omulembe yakukwasa abavubuka. Twongera okubasaba okulima emmwanyi, twongera okubasaba okukuuma obulamu bwammwe mubeere nga muli balamu. Omubaka Salongo Geoffrey Kayemba Solo nga ku bavubuka agattako n'okutumbula ebitone ye ayongedde okweyanza nnyinimu ti gino emyaka 31 nnyinimu ayagadde nnyo bannabitone era bangi abasiimye ne batuuka n'okwongeramu amaanyi mu bye bakola. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Ssebufu Junior ndi Bukomansimbi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibakuna Habo mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala, bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nnana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Musango okukyusa ofiisi z'ekibiina ky'ebyobufuzi nga tosoose kutegeeza bannakibiina nga munnamateeka Judy Mabaali bw'annyonnyola. Ekibiina ky'ebyobufuzi olw'okuba nti kibiina bantu bangi bakirina mu stake, it is a public entity, tekikkirizibwa kukyusa ofiisi zaakyo abantu ababadde bakimanyidde nga tekibategeezezza mu lupapula lwa gavumenti ne mu mpapula z'amawulire era nga tekitegeezezza Electoral Commission. Nolwekyo ebibiina bingi obisanga nga kikyusiza ofiisi buli mwaka buli mwezi. Ekyo kiba kimenya amateeka. Olina okutegeeza abantu ne Electoral Commission era n'ekukkiriza nti ekyo kyokola kituufu ne bugenze watuufu. Singa okyusa ofiisi z'ekibiina omuntu asobola okusaba bakubonereze n'okusaba bakuwanduukulula okuba tugoberedde mateeka ng'avuga bibiina bya bufuzi mu Uganda.
Omumyuka w'okubiri owa Katikkiro wa Buganda era omwanika w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Rotarian Robert Waggwa Nsibirwa awabudde abakyala mu Uganda okubeera batetenkanye nnyo nga beetandikirawo emirimu babeeka ettoffaali lye bateeka ku nkulaakulana y'eggwanga. Owekitiibwa Waggwa Nsibirwa ategeeza nti abakyala bakola ekitundu kinene ku muwendo gwa bannayuganda nga singa beenyigira butereevu mu ebyo ebireeta ensimbi kijja kwanguya Uganda okwekulaakulanya. Owekitiibwa Waggwa Nsibirwa asinzidde ku Next Park mu lukuŋŋaana olwateekeddwa abakyala mu kibiina ekya Women Get Away. Bw'atyo akubiriza abakyala obutayereka nti okutereka ebibalo ebikwata ku bizinesi zaabwe lwe banaagenda mu maaso. Ekyokubiri kye mbagambye kikulu nnyo okubala kubanga ogenda noba nga olunda enkoko nolowooza okukola amagoba naye ate gwatunda amagi ate gwewola ssente mu ssako wewola ssente mu niigiina ate bwa bizinesi ekola bw'oba tobala toyinza kumanya nti nookola ki tokola magoba. Era kikulu nnyo okukola bizinesi yonna bw'oba togibala toba mu bizinesi kubanga bw'oba obala omanya nti wano sikola magoba naye n'olaba oyinza osigala mu bizinesi naye n'olaba nga ate okufiirizibwa kugenda kukola kikukendeera. Naava Faith Nabagala omutandisi w'ekibiina kya Women Get Away agambye nti batandikawo ekibiina ekyo n'ekigendererwa eky'okwekulaakulanya ng'abakyala n'okufuna eddoboozi lyamu era akubiriza abakyala banne obuteenyooma. So Women's Get Away kwatagana n'okuyamba abakyala nga kyenjogedde tulina ne investment club kubanga tulina okwekuza tubeere n'akasente kaffe ng'abakyala nga bwe buyita Get Away tutambula buli omwaka twali Thailand kati tusaba next year tufuneko awalala we tugenda mu mwaka ogujja buli mwaka tubeereko ne we tugenda tuwummuleko n'ebirowoozo tuwummuleko. George Gozi amyuka Ssenkulu wa Next Media agambye nti wakyaliwo obwetaavu obw'okuyamba abakyala abakola emirimu egy'enjawulo okugisitula. Kigozi bw'atyo akubiriza abakyala mu mirimu egitali gimu bongere obuyiiya babyeko bye bakola be banaafunamu ekiwera. Waliwo ekifaananyi eky'ebitabo waliwo n'ekifaananyi ekiri practical oba ekya bulijjo omuntu kyalina okumanya kwegamba kibadde kirungi nnyo era tusaba nti emisomo nga gino oba enkuŋŋaana nga zino zeeyongereyo kubanga awatali bizinesi tewali mirimu awatali bizinesi abantu tebasobola kukula abantu tebasobola kweyagala mu bulamu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Gaaluleba Building Ewakiso. Essimu noti 7 noti 2 39 377. Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere zigenda kuddamu okuzannyibwa leero n'emipiira egiwerako ng'emipiira gino gye gigenda okuggalawo omutendera gw'oluzannya olusooka mu bibinja. Buddu yakuzuuzumba ne Bulemeezi mu kisaawe ekya Kitovu Arena era CBS omupiira guno egenda guweereza butereevu. Ttiimu zino ziri mu kibinja Bulange era Buddu mu mipiira ena erina obubonero 4 ate Bulemeezi erina obubonero 3 bwokka. Mawugola yakuzuuzumba ne Ssingo mu kisaawe Sembabule, Gomba Batunke ne Buweekula mu kisaawe Kabula Sooka Ensonga Bugerere egenda kubulonda ne Buluuli Entenjeru. Busiro yakuzannya ne Ssentema Busujju egenda kutuuka ne Mawokota Kakindu ate nga Kyaggwe yakuzuuzumba ne Kooki Mukono. Nga emipiira gyonna teginnatandika wajja kusookawo okujjukira amatikira ga Beene mu bisaawe byonna era omukolo guno gwa kutwala eddakiika emu yokka. Malala g'emizannyo empaka za Byukwe Cup ezeetabwamu ttiimu ezisoba mu 40 zaakomekerezeddwa nga ttiimu y'abannamagye eya Engineer Brigade Nabugabo Lugazi eziwangudde yakubye Lugazi bodaboda ggoolo emu ku bwereere. Mpaka zino zaateekebwateekebwa ssente wa disitulikiti y'Obuyikwe Kanaabijime era omupiira ogw'akamalirizo gwabadde ku kisaawe Kasubi mu ggombolola y'Ebuyikwe Rural. Bw'addagalawo empaka zino Kanaabi ategeezezza nti waakuzitegeka buli mwaka n'ekigendererwa eky'okutumbula ebitone. Omuwanguzi yakwasiddwa ekikopo ne Sseddume w'ente ate yakutte ekyokubiri okutuuka ku kyokuna nabo ne baweebwa ebirabo eby'enjawulo. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze.
Enzikiriza za Kristo ez'enjawulo enkyaleero ziteeseteese okusabira nnyinensi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II n'okumwebalizaako Katonda amukuumye n'aweza emyaka 31 ng'alamula ensi ye. Bannaffe ge mawulire enkyaleero agundegunde Omuteregga.